musajja kuwasa bakyala basukka mwogo bapatriarchs baffe bonna nabbi Musa Solomon kabaka Solomon jajjaffe nabbi Musa yalina babiri kankaddemu yatuwanikira ebitabo bisooka bitano ebya Bayibuli. Bayibuli terina weegaanira musajja kuwasa bakyala basukka mwogo bapatriarchs baffe bonna nabbi Musa Solomon kabaka Solomon jajjaffe nabbi Musa yalina babiri yatuwanikira ebitabo bisooka bitano ebya Bayibuli. Abraham babiri ye jjajja w'abakkiriza. Jacobo abakyala aba nga kuliko abakyala bana nga kuliko abooluganda aba Rachel ne Leah. Oyo ye yakuba Katonda ennume y'ekigupo papa Katonda n'asituka onkumye mpulira n'enkiza ennuma. Bayibuli ebyogera sinze mbyogera. Bw'oba ofunye makula oli musigaze omuwe service kwa Bayibuli egamba mu kitabo ky'okuva essuula eya 21 olunyiriro olw'10 ti bw'onoofunanga omukyala omulala gw'obadde naye tomumanga bino: ekisooka ebyokulya, ekyokubiri ebyokwambala, ekyokusatu ekisulo obuliri oba waasula ennyumba, ekyokuna ate nga kyekisinga obukulu conjugal rights. Kyeki ke kabuuzi gwe mukwano ye service n'omuwa lubrication n'atuuyana n'agamba weebale. Eyo Bayibuli sinze nagiwandiika. weebale nnyo mukama waffe yeebazibwe. nate njagadde okwogera ku bigambo bya omusumba ono bamuyita musumba. Njagadde tubikebeze ebyawandiikibwa. Kasooke twewonge eri Mukama Katonda waffe. Katonda waffe tukwebaza kubanga tuwandiikira ebigambo bino bitubeerera ettabaaza mu nsi muno mwe tuyita. Ensi ejjudde ebizibu. Jangu otuyigirize batusabye nga tubisabye omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omusumba atugambye Bayibuli terina weegaanira bakazi basukka mu omu. Naye Katonda waffe, Katonda yatonda ensi eno era amanyi buli kimu. Ayina ebibi, ayina ebintu byakolanga n'asooka abissaawo eri omuntu, asooka yeezuule, omuntu yeezuule. Nzijukira nga tukula ne bwannyinaffe abazeeyi tebasookanga kuteekawo mateeka, ffe nga tunaaba wamu naye twezuula bwezuuzi. Ogenda okulaba ng'ono akuze nga temukyasaana kulabira wamu. Era naye wabaayo wekiyinza okugenda wala paka omuzadde lwagamba bannange kale temunaabanga wamu n'abawala, n'abawala temunaabanga wamu n'abalenzi. Naye nga Katonda mu ngeri eno nsuubira ng'ebyandika bwe biŋŋamba, si kusuubira, kyekintu kino eky'abakazi abangi. Kituufu omusumba bayogedde nti ba Yakobo, ba Dawudi, ba Sulumaani, era balina abakyala ab'enjawulo. Naye bw'osoma ebyawandiikibwa naddala Sulumaani amala n'agamba bannange bino byonna bitaliimu byendabye, abakazi 100 bitaliimu. Amaliriza ng'akugamba nti ye kyeyalegako yakimanyi ekikivaamu. Era Bayibuli etugamba lwaki yakola omu nti yali anoonya eggwanga eritya Katonda. Tugenda bikebeza byonna ebyawandiikibwa. Tugambye era katusooke tutegeere obufumbo buno bwavaawa. Katusooke tusome mu Abefeso. Abefeso tugenda kusoma mu kyaluzungu nakirabye nga kikisinza okunjogerera obulungi ne sitawana na bigambo bingi. Abefeso 5
essuula ey'okutaano olunyiriri olwasatu mu olumu n'olwasatu mu ebbiri zetugenda okusoma tunoonya obufumbo buno obwavaawa. Agamba what? The scriptures say a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. Olwasatu mu ebbiri. This is a great mystery, but it is an illustration of the way Christ and the church are one. Nti okuleka omusajja kyava nalekanga kitaawe ne nnyina ne beegatta ne mukazi we bannaaba n'abanga omuntu omu. Atugambye kino kye kinnyonnyola enkolagana ya Yesu n'omuntu. Era Yesu taagala omuntu mulala yenna, gwe ne Yesu. Bw'atugambye mu kitabo ekya Abefeso 5 olw'okumeka olwasatu mu emu n'olwasatu mu ebbiri. Kankisomeko mu y'Oluganda eno yo yagambye bweti nti nekyawandiikibwa kigamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina n'anywerera ku mukazi we, bombi ne baba omuntu omu. Ekyama kino kikulu era nze ŋŋamba nti kyogera ku Kristo n'ekibiina ky'abamukkiriza. Ekyama kino kikulu era kiyise mystery, n'ekyogera ku Kristo n'abamukkiriza. Obufumbo buva mu Kristo n'abamukkiriza. Kati kintu kino si kya muzannyo ekyoyinza okugamba nti obeera noono. Ne katweyongere era twagadde tukikebeze n'ebyawandiikibwa. Kaŋŋendeko ne mu Quran, ekitabo kino eky'Abaganda baffe Abasiraamu. Tujja mu kusoma mu ssuula ey'omusanvu olunyiriri olw'ekikumi 89. Olunyiriri olw'ekikumi 89. 7 olunyiriri olw'ekikumi 89 agamba bw'ati: It is he who created you from a single person and made his mate of like nature, in order that he might dwell with her in love. When they are united, she bears a light burden. Okay. Kankikyuseko wano, nakikyusizzaako manyi nagezezaako okukyusa wano mu Luganda ku Ruhani eno. Egamba nti yeye eyamutonda nga 7 eyo ye eyamutonda ng'amugya mu muntu omu n'amufuula omwagalwa we mu butonde, olwo asobole okuba naye mu mukwano. Bwe baba awamu baba n'emigugu egitamenya kuba bakolera wamu. Omukyala bw'azitoowerera basaba Katonda wamu kubanga bafuna oba bazaala abaana abatya Katonda liba ssanyu lyabwe. Ojja kusoma eyo ku Ruhani essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'ekikumi 89 nti bazaala abaana abatya Katonda, nti yamukola ng'amugya mu muntu omu babeere wamu mu laavu. Kiki ekiri wano? Atugambye ebigendererwa kuzaala abaana abatya Katonda nti era l'essanyu ly'abantu bano ababiri. Katonda bambi omwami ono
Katonda okuleka ensonga eno omuntu asobole okwesalirawo alabe abaana banaabeera batya, wanaabawo okwagalana mu booluganda bazaalirwa maama mulala n'oli maama mulala. Ye bwe yaleka bw'atunuulira abo bye baayitamu n'agamba Katonda atukkiriza. Kale katweyongere n'okusoma era Kuruhani essuula eyokuna olunyiriri lw'129 era ekitabo kino Kuruhani nakyo lundi babuulira mujjukire kiva Bible, the book, the angel. Ekitabo kuno Kuruhani kiva mu ekitabo ye Bible. Ye mukama wa Kuruhani eno gy'olaba. Oba omanyi ebyafaayo byabyo ate bw'obanga omanyi gye kyava kati bw'osoma oyinza okutegeera sayansi ali awo. Naye Kuruhani era agamba bw'ati, essuula yakuna ya Kuruhani olunyiriri lw'129 yakuna Kuruhani olunyiriri lw'129 agamba bw'ati, ye are never able to be fair and just as between women even if it is your ardent desire. Olunyiriri nosomyeko ekitundu kyalo nti nakikyusiza nti kiruwa kyenkyusiza. Kuruhani sula eyokuna olunyiriri lw'129 nti ddala tolisobola kwenkanya mu bakyala ne bw'obanga oyagala nnyo okukikola. Omusajja ono awandiika n'agamba owange oba olina osobola okwagala abakyala gubagabira ebiyungu genda mu maaso wasaba 2 bana genda mu maaso. Naye bw'akugamba kyenkanyi aba akutereddewo kiremya. Akugambye gwe wasize bw'oyagala naye akugambye kasita oba ng'obagala kyenkanyi n'amala n'akugamba mu ddala tekisoboka, ne bw'oba okyagala ota tokisobola. Olunyiriri luno olwa Kuruhani ndututte mu Bayibuli yaffe okulugeraageranya. Ngenda lugeraageranya ne Matayo 18. Matayo 18 ngitaddewo ey'Oluganda olunyiriri olw'21 18 olw'21 paka olw'22. Matayo tugeraageranya Kuruhani etugambye ddala tekisoboka kwagala kwenkanyankanya mu bakyala ne bw'oba oyagala ota tokisobola. Kiki kyagamba? Ndugeraageranya ne Matayo 18 olunyiriri olw'21 n'olw'22 agamba bw'ati. Bino nno bigambo nga bw'ogenda biwulira nti awo Peetero n'ajja awali Yesu n'amubuuza nti, Mukama wange, emirundi emeka muganda wange gy'anaakolanga ebinnumya ne musonyiwa? Oba Yesu, Peetero agenda eri Yesu amugamba, Mukama wange mbuulira muganda wange emirundi emeka lwanaakolanga ebinnumya ne musonyiwa? Emirundi emeka muganda wange gy'anaakolanga ebinnumya ne musonyiwa? Emirundi 7. Peetero abuuza. Yesu wulira bw'amuddamu olw'22. Yesu n'amuddamu nti, sikugamba nti emirundi 7 naye nti 7 emirundi 7. Kiki ekiri wano? Kyekimu nekiri mu Kuruhani. Akugambye wasa 2 4
n'abalala n'agamba naye mu butuufu mwana Adamu tekisoboka ni woba oyagala otya okubenkanyankanya. Kyekimu ne muganda wange bwanyiiza bwankola ekibi musonyiwenga emirundi emeka. Yesu yamugamba 7 emirundi 7. Omanyi figa evaamu. Kakati mbuulira kiki kye yali agamba wano Yesu? Yesu yali agamba kusonyiwa emirundi kusonyiwa. Muganda we bwakunyiiza musonyiwa emirundi kusonyiwa. Tolekaayo. Ebibuuzo ebimu bibyo ne answer nga eri tricky ng'olina okuba na wano okugitegeera. Kubanga Katonda agamba munoonye. Bwe mulinoonya mulindaba. Wetaaga okunoonya Katonda. Bino ebitabo Katonda bikuwandiikira bisome. Bayibuli ebitabo bino obiraba? Bw'obanga olina kyotadde wano n'onoonya ansa era ogifuna, be bamu ku basumba baffe bano balina ebiri wano. Bw'ogenda eri kitabo n'okibikkula Bayibuli, kandaba abakazi anti nnyina banna, kandaba oba enzikiriza, era ogenda okulaba nga amaaso gakulaga ng'ekukkiriza. Katweyongereyo kabwejumbira yennyini. Yesu yayogera ki ku bakazi bano abasukka mu 1? Kale katusome era Matayo 19. Matayo 19 lujja kuba olunyiriri olwokusatu paka lwa 9. Wawanvu wano naye tunoonya kumanya katusumi lwakusatu paka lwa 9. Kabwejumbira ayogera ki ku by'abakyala bano? Era waliwo obutategeeragana ng'era omusumba oyo bw'ayina bambi. Naye simunenya nkugambye nti bw'obikkula Bayibuli ng'olina by'oyagala ebikuli wano ekuyambe bambi gw'olabanga ekituufu ky'ofunye naye nga gwe weerimbye. Tusoma Yesu, ebigambo bya Yesu tugenda kubiraba ku bakyala babiri nga tukijja mu Matayo 19 lwakusatu paka olw'omwenda. Ngenda kugezako kuddusa totya. Agamba bw'ati, nsoma wa Matayo 19 olunyiriri olwokusatu paka ku lw'omwenda. Agamba abamu ku Bafalisaayo ne bagamba nti omusajja akkirizibwa okugoba mukazi we ng'amulanga buli nsonga yonna. Babuuza ni Yesu nti ku Bafalisaayo boogera bati nti omusajja osobola okugoba mukazi wo kasoba omulanga ensonga yonna. Babuuza kisoboka kituufu? Olwokuna Yesu n'abaddamu nti temusomangako nti olubereberye Katonda yatonda omusajja n'omukazi? Katonda n'agamba nti n'olwekyo omusajja anaalekanga kitaawe ne nnyina n'abeera ne mukazi we, bombi ne baba omuntu omu. Olw'omukaaga, olwo nga tebakyali babiri wabula omuntu omu. Kale Katonda kye yagatta awamu omuntu takyawukanyanga. Ani ayogera? Yesu. Olw'omusanvu, Abafalisaayo ne bamubuuza nti kale lwaki Musa yalagira nti omusajja awe mukazi we ebbaluwa ekakasa bw'amugobye, olwo alyoke amwejjireko ddala? Olw'omunaana, Yesu n'abaddamu nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe nga temusobola kukkiriza, temusobola kulaba reality bweri. Ebyo byange naye kyensoma kankiddemu nyongeddeko bibiri byange. Yesu n'abaddamu nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava abakkiriza okugoba bakazi bammwe, naye olubereberye tekyali bwe kityo. Olw'omwenda, era mbagamba nti buli agoba mukazi we era mbagamba nti buli agoba mukazi we okuggyako ng'amugobye lwa bwenzi, ate n'awasa omukazi omulala aba ayenze. Abayigirizwa ne bamugamba nti obanga bwe biri bwe bityo wakati w'omusajja n'omukazi we,
ekisinga butawasa. Kankomaawo naye mukitegedde Yesu agambye eta nti era mbagamba nti buli agoba mukazi we okuggyako nga mugoberwa bwenzi n'awasa omulala aba ayenze. Ate obwenzi mukimanyi Yesu agambye lwaki yatonda omu obwo bukakajamu bw'emitima gyammwe. Akugambye buli lw'oligoba mukazi wo n'owasa omulala oliba oyenze. Yesu azzeemu akkaatiriza. Oli sayansi yonna Musa gwe yakolaakolaawo bambi olw'okumukaluubiriza. Abantu baamukaluubirizanga olw'obwenzi bwabwe n'abakkiriza kale mugobe. Naye Yesu yekagwe enjumbira akimenyeewo. Akimenyeddewa Matayo 19 okuva ku lwokusatu paka ku lw'omwenda. Matayo 19 okuva ku lwokusatu paka ku lw'omwenda. Mukama Katonda waffe atwagala. Ayagala tuzaala abaana abamutya ne ku Ruhani bwe yatugambye. Bassebo munywerere ku bakyala bammwe. Katusabe. Omutukuvu Mukama Katonda waffe tukwebaza. Weebale kutuwa ebitugonjoola bino anti tabaaza ebyandiikibwa. Otuyambe okubisomanga obulungi tubitegeere. Jjukiza omusumba ono nti Mukama yamutonda omu era ku Ruhani yetugambye yamujja mu musajja omu nti babeerenga babiri mu mukwano era bazaala abaana baabwe ne batya Katonda lissanyu ly'ababiri bano. Beera wamu naffe kuba tusabye n'okwebaza nga tubisa mu nnyala y'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.